bbwa kajjamponi abalagala mu bbwa. Ekimu ku bintu ebyawula abantu ku nsolo kwe kwagala n'okwegwanyiza ebirungi newankubadde oluusi abyegwanyiza ayinza okuba nga talina busobozi oba bisaanyizo bya kubyetuusaako. Lunkuse ne nnyina baasulanga tebeebase nga bafumba emitwe nga basala amagezi ag'okukwana n'okwekomya tebeesigwa bannange. Omwana ne nnyina. Omuwala ye nga aluubirira kufuna ku musajja omulangaavu. Ozo omusoga amuyita atya? Omulangaadu. Omusoga amuyita omulangaadu. Kaakati omuwala omulangaavu ono gwasobola okuzaalamu baaba abaana oba batunuulikikako. Ate nga ye lungudde nnyina afa ku kyakufuna omuko anaamunaazaako olujejeemo n'ennaku ey'okumuyeeyanga nti maama kibijjigiri. Kiruma nnyo okwagala omulungi atakuliiko ate kya bulabe nnyo eri omulungi oyo kubanga oyo abeera agezaako okumwagala bw'alaba nga gwe yeekubako amutunula mu mutwe ensonyi atera ozisuula obusungu n'asalawo okumukola ekibi. Lungudde ne lunkuse muwala we bagezaako nnyo okusendasenda n'okusikiriza tebeesigwa naye nga ye alinga muzibe oba kiggala. Omwana ne nnyina nga bakola bukodyo. Omukazi Lungudde nga yatendeka muwala we Lunkuse mu bukodyo obw'okweyisa obwatuuka n'okumutuumisa erinnya erya Nalweyiso. Kyokka nga gwafubako okukolera obukodyo obwo ali ku bya nabirabadde ebyo. Lumu Tebeesigwa yali ava emugga n'asanga Lungudde ng'abulidde mu lusekese lw'enku. Tebeesigwa yali muvubuka wa mpisa era teyabandaala, n'alamusa Lungudde nti osibye otya eyo nnyabo? Ko Lungudde nti maama gw'omulenzi annyabowaza, tolinaayo ngeri ndala yonna eyinza okunzisaamu ekitiibwa. Waakiri waaniŋŋambye nti osibye otya eyo maama? Nabanno bwantunuulira. Kale gw'onooba muko wange eri kiggwe atunula Nazaalawo mu maaso. Oyagala kunkwasa buku? Munno gwe akutumidde nnyo nti era bw'ofissaayo akadde oyitayoko n'omulingizaako nga siriiyo. Ate yakugamba nti Tebeesigwa yalaba omukazi alinga amugwirako eddalu n'atambula nga tamulinze na kumalayo bigambo bye yali yeteteggula nabyo. Omukazi ono teyakoma okwo, naye oluusi n'oluusi yageranga si kufataliiwo ne yeetwazatwaza obulabulabe bw'omwana ono Tebeesigwa mbulunkuse bwe yabanga amuweerezza. Era olumu yakiyitiriza anti yagera si kufa agenza okwoza ku mimiro, n'agoba Bumale ne muwala we Mbunga bagenze kukyalira Tebeesigwa. Essaawa zaali za kawungeezi. Tebeesigwa agenda okuva mu kiyungu ati nga bakyemanyiikiriza oba bakyereeta beetuuzizza dda ku kifugi. Lungudde olwakuba eriisa ati ku Tebeesigwa n'asumulula olulimi nga gwe baasala akanyata n'agamba nti ndabira nno bannange mu maka gano abasajja be bafumba. Olwo abakazi batandike kubajja oba kuyigga na kukomaga. Bannange ensi ebadde kyeno. Tebeesigwa teyabawuuna, yayingira buyingizi mu nju. Bwe yayingira n'atuula ku mwango gw'oluggi olw'omu kisenge kye n'ateeka omutwe gwe mu mikono gye gyombi. Yeebuuza kye yali agenda okukola nga takiraba. Yali tasobola kubavuma kubanga teyali muyombi, ate n'ekirala bali abakazi bannaluwali nga baakukutteko okukuvuma nga bw'otosiiwuuka nnyindo ovaawo okozze. Yasalawo yeesirikire kubanga si ye yali abayise, nga wayiseewo akaseera yafuluma ebweru alabe oba bagenze. Oba Lungudde yali mulalu nange simanyi. Kale omuzadde osobola otya okukola ebintu ng'ebyo? Bannange ebintu ebyo lwaki babikola? Wulira nti munno olwalaba Tebeesigwa n'amubakira mangu n'amugamba nti mwattu ninako wendaga naye nonno munno ewaka atyayo. Kale kasigale wano mwekuume nno bambi. Nkomawo muddukire mangu. Baŋŋamba dda nti omanyi n'okugera engero. Mugerereyo nno nga ziizo nange we nnaakomerawo. Mpulira mbu olina ensonyi naye tofaayo. Ekizikiza kiyamba mu mizi. N'abulawo ye maama. Nga basigadde bwa babiri, Tebeesigwa omutima gwatandika okumuwoleza nti mu kaseera ako Nambi n'amalajja n'amusanga n'oguwala guno ogwali gwetuumye wano. Olwo akola ki era abite byatya?
Ye Lunkuse yatandikirawo okuleeta obuboozibozi naye nga bw'onoonyako omutwe n'amagulu nga tobisangako. Bw'atyo Lunkuse yalaba bwagezaako okunyumiza asirise busirisi n'abifunamu ate busungu era n'atandika okwesonsasonsa ku bulamu n'embeera ya Tebeesigwa. Yamulangira bingi okuva gye yava okutuuka ku Nambi. Yatuuka n'okumugamba ne kye yali tamanyi nti ye Lunkuse muwala wa Lungudde okutuula awo naye yakikola lwa kumuyamba. Gwe baayogerangako n'ebyo nno abeeko kyawuuna yamuvaako bukumbu nkuyege ku ggi. Kyaddaaki Lungudde yakomawo era teyabandaala n'akwata muwala we ku mukono ne balaba eryabaleeta. Baba bagenda Lungudde n'abuuza muwala we agaali gafuddeyo. Omuwala yamunyumiza byonna era we yabimalirayo ng'obusungu Lungudde bwafunye ng'oyinza okubusenaka akajiiko. Ekiro ekyo Lungudde yakimala anoonya engeri y'okubonerezaamu Tebeesigwa ono eyali tababazeemu magezi. Kyokka we bwakeerera ng'akyalemeddwa okufuna w'ayinza okusinziira okutulugunya Tebeesigwa. Tebeesigwa yasula naye takombye ku mpeke ya tulo nga yeebuuza ky'anaakolera Lungudde ne muwala we kubanga ekintu kye yasooka okuyita eky'olubalaato kyali kinaatera okutyabira ddala akalimu obuwuka. Era enkoko yagikwata mumwa n'ayolekera erigenda ewa Kisirinnya abimubuuliremu. Nga Kisirinnya amaze okumwegeka amatu yamugumya kyokka nga naye amulaga obweraliikirivu olw'engeri abantu gye baali bamusitukiddemu nga bamwekuukuutizaako. Yalaga Tebeesigwa okwewuunya nti Nazzikuno ng'abasajja be batandiikiriza ebintu by'omukwano ebyo nti naye engeri abakazi b'ebiro bino gye baali bafungizaamu ku nsonga eyo yali ekanga omulabi. Baasalawo bongere okukiwa obudde ne beerabira nti ennindiriza yasasse mutego. Olunaku lumu Nambi aba ava ku muliraano n'asisinkana Lunkuse. Mu kifo ky'okulamusa Nambi Lunkuse yasooza busooza nagundi oyo. Ekintu ekyewuunyisa ennyo Nambi obugonvu bw'olujegeri ge maanyi gaalwo. Newankubadde Nambi yali waggonjebwa yali tanyigibwa mu nnoga. Yabuuza Lunkuse nti gwate nnyabo asongoza omumwa onsooza obuwuka obuliiriddewa. Koole nti obwo obukazi obukuwaganja kukukunyambo kumalemu oba tomuveeko fembi tujja kumufiirwa. Leega nneeze engulugulu onookiraba. Bwe yamala okwogera ebyo n'atambula ne yeeyongerayo. Nambi yasigala atangaaliridde olw'ebigambo omuwala Lunkuse bye yali amugambye. Kyokka kyamugira mangu mu birowoozo nti omuntu yekka omuwala ono gwe yali ayinza okuba nga ayogerako yali Tebeesigwa. Naye ddala kyali kituufu nga Tebeesigwa gwe yali yeesiga atyo ayinza okumulyamu lulime ne muluzise. Kale olwo Nambi waabwe yali akuuma lubugo nga lubaale Lunkuse yamubbadda. Akawungeeza ako olunaku olwo Nambi yagenda eri Kisirinnya n'abimuyitiramu. Kisirinnya yamugamba kimu nti mukazi wattu Tebeesiga akwagala nnyo era tayinza kuddamu kwedibonkola na muntu afaanana nga Lunkuse naawe. Gwoyo omuwala omulalu muveeko weesirikire. Nambi okuddamu kwa Kisirinnya kuno kwamufaananira okubanga ow'enkima atasala gwa kibira naye n'agira nga abimma amazzi. Nambi aba tannavuunuka na bya Lunkuse ate Lungudde n'asitula enkondi. Nambi aba asoggola lumonde nga waakayita ennaku nga mbale kasookedde Lunkuse amuwalalira agenda okuwulira ng'oli amugamba nti nalulungi wa kuno gyebale. Nyamba mwattu ogambe ku mulenzi w'oyo wa Kakosimayaye Tebeesigwa nti obutambuze bwe abujja ku muwala wange tamuyita kigaali ky'abayiga. Asigale kummwe abakkalaasi ye nze ave ku muwala wange. Nambi yagenda okuwulira nga kamunguluze gwe yali atera okufuna emabegako ng'amukutte. Awaali ekikata ekimu yatandika kulabawo bibiri ebyokusoggola lumonde nolooza busiwe byakoma. Awo bwe byakoma nnyina yamulengerera eri n'amubuuza ogubadde anti nga ojjeko okufaanana ng'eyali alwalidde omwaka yali mu maziga asikondoka nga bw'afeesa. Bisirikirwa nnyina wa Nambi yali atandise okweraliikirwa olw'embeera ya muwala we Nambi eyali egenda efuukafuukana. Eyabanga omusanyufu buli budde yali atandise okweveeraveera ate ng'abeera n'ekiyongobero tategeerekeka. Mukazi wattu Bisirikirwa oyo
bwe yalaba muwala we ng'ajja alookalooka n'alowooza nti osanga owenge ye yali amulumbye. Yamusirisira n'amubuuza kye yali abadde. Omuwala yategeeza nnyina nti ekyali kimukaabya gwe muti ogwali gumubobba okwagala okwabika. Nnyina bw'awulira ebyo n'amuyengerayo awo ku biragala n'abimuwa n'anywako. Nga Nambi akkakkanye nnyina yamutuma akambe bagende bayonje amatooka nti ebyalumonde byali biremye. Nga batudde mu ggwaatiro bawaata, Bisirikirwa yatunuulira muwala we nkaliriza. Omuwala ono kye yalaba kyamukanga nnyo, anti omuwala yali apeeruusi. Yagenda kumwetegereza obulungi ng'amameemeemeeme mukuba nnyo. Oyiyi! Ale we yasitula amaaso ati okutunuulira nnyina gaali gatangalijja. Iye! Nnyina yasituka we yali n'agenda akwata amabeere g'omwana omuwala oyo nga bw'amugamba nti leka tulabe. Yakwata amabeere n'agasitula mu bibatu bye. Oluvannyuma n'amubuuza nti mwana wange olina ettu? Ko omuwala nti ettu lyaki maama? Ko nnyina nti oli lubuto. Mwana wange waliba olubuto. Engeri Nambi gy'eri tayinza kukikakasa nti yali lubuto, yagamba nnyina nti ye tali lubuto. Yamutegeeza nti ng'oggyeko okusesema ne kamunguluze eby'omujjirano bye yali alina, ye yali talina kirala kimuluma, yali lubuto. Omukulu bwe yawulira ebyo omutima ne gumwongera okumwennyika, kubanga bba yali tanywa guteeka, ate nga bwe kikwata ku muwala we oyo omu yekka n'akalowooza kamuggwamu. Mukazi wattu yakwata ku lubuto lwa muwala we n'oluvannyuma n'ayogerera waggulu nti, mwana wange ontise mwana wange. Ate n'assa eddoboozi n'abuuza omuwala nti, musajja ani oyo mwana wange eyakumanya? Musajja eyamumanya. Mwana wange musajja kyoyo eyakumanya. Muwala we teyamunyega wabula yatunula butunuzi wansi n'atandika okusalasala omunwe gw'ettooke gwe yali atandise okuwaata. Okusirika kwe kuno kwakiteeka mu giraasi nti omuwala yali yasoba dda. Amangu ago nnyina yabaka omuziŋŋoonya awo n'alyoka n'amuwewenyula emiziŋŋoonyo nga gijje egy'okumukumu, ate n'obusungu obuyitirivu yamukubanga bw'amubuuza nannyini lubuto, naye nga mwana muwala akonye nga kikongo. Yamusika emimwa nga n'okumunyoola amatu kwatadde nga olowooza nti lwanamubuulira nnyini ttu nga buteerere. Yalaba asiwansano ku mazzi ng'amaze n'okumumalirako essungu, n'amukuutira ate obutabaako muntu yenna mulala gw'ayinza kukigambako ekyo. N'amugamba asirike, nga naye bw'asala amagezi gaali magezi ki ge yali agenda okusala. Munnange bwe batyo nga bakkakkanye ne basalawo okukola ekyeggulo, naye nga omutunuulizi bw'alaba eggwaatiro ayinza n'okuliyita eddwaniro, anti Bisirikirwa ne muwala we baali baakamala okulisiitaaniramu. Bisirikira yagiranga ne yeesooza ng'eno bw'avuma muwala we nti kirabe nno ebitama, kirabe nyabula kirwegabula kigenda okunnyonoonera obufumbo, kirabe. Yaga amaaso g'okanula ng'okutte mu ngalo ng'oyinza otya okuyisa abalenzi, kirabe bwe kitunula. Nze tontunuulira kiiso kya mudondooli, kirabe nyinza n'okukitema akambe. Omuwala Nambi yalaba nnyina alidde obuwuka obutagambika n'addamu okwoza ku mmunye. Kino nno kyayongera obusungu nnyina n'agamba muwala we nti, kale nno weekabyakaabya biki? Tukole ki? Simanyi oli mu kisenge. Amangu ago yabaka ekiziŋŋoonyo n'amuddamu n'amukuba bubi nnyo envuunula biri nga bw'amulangira obwo obusirusiru bwa kitaawo. Kikitaawo kye kyali kisiru bwe kityo. Naye abakazi lwaki muvumanga abasajja mbu obusiru bwa kitaawo? Ate n'abasajja namwe mumanyi okuvuma abaana mbu obusiru bwa nnyoko. Olira nno omukazi, obwo obusiru bwa kitaawo tobundeetako. Olusajja nalugamba dda nti ekyana lujja kukyonoona, nga gamire mangu, ate weetikke mangu emmere tugende. Saagala muzadde alangira mwana. Bulijjo ne bwe ndaba otema ettooke kazinga oliisa emimwa ebiri, simanyi nno nabulwabalongo anyiiziira nnyini, sirikawo eri. Bannange mu kaseera ako ennaku yaluma Nambi. Mukazi wattu yali nakikakasa nti yali lubuto kubanga teyakirowoozaako era kyali kisiru. Gwe mwana n'omala emyezi 3 n'otomanya nti oli lubuto?
bayoka ne bakivuma kubanga mbu teyakirowoozaako nti ayinza okuba olubuto era nti ye ne Tebesigwa baali bakuze ekimala okusobola okuvaamu ekiwanga ate nga mu mazima Tebesigwa yeye muntu gwe yali yasookeddeko era nga gwanywereddeko bwe biba nga bituufu ebintu byali bikaaye nno. Kati nga batuuse mu kiyungu Nambi yeefuula agenda emmanju. Bwe yatuuka mu kaabuyonjo n'atema emisinde emizibu yogayoga ng'atuuse ew'omukadde Birizinyi oyo ye yali akebera embuto z'okwo. Omukadde oyo ye yali omuzaalisa w'oku kyalo ate nga wa Mmizi bambi njagala nnyo abantu b'Emmizi. Kati nga Nambi amaze okumutegeeza ensonga emuluma omukadde yamukebera n'akamutema nti yali lubuto lwa myezi 3. Nambi olwawulira ekyo n'amanya nti eyamwalula yali esiridde. Yeebuuza engeri gy'anaatunuuliramu kitaawe ng'amunnyonnyola ensonga y'olubuto nga tagiraba. Okusinziira ku luyombo lwe yali asitudde ne lunkuse gattako ebigambo bya Lungudde, Nambi yali atandise okubuusabuusa Tebesigwa. Mukazi wattu yanoonya eky'okukola nga takiraba. Bw'atyo n'alaba eryamuleeta ateradde eka awaali wafuuse eddwaniro.